nina omukisa nti wano waliwo abasirikale n'abasirikale kino njala mukiyige basebo ne bannyaba abali wano nzaali wano nina emmundu nkiddamu nga siina kwetya ndi wano naye nina emmundu era kwegayagala okakasa nti nina emmundu njagala omuntu omu ayina lo Kenzo ne ttiimu yo omuntu omu aŋŋambe nti mwa akati mukulu pulezidenti n'obwa pulezidenti bwo njagala obeere omujulizi emirambo gino ogikuŋŋaanye ogiteeka kati gamba nti mmwe ekirungi mumanyi sisitimu y'abasirikale omusirikale yenna bw'olaba akwata mu kiwato omanyi ekiddako kati omuntu omuvumu eyeetegese okuleka abaana be gamba nti hii teebereza omuntu omukulu eyavudde ewaka n'osiibula abantu bo mufuja okulya enkoko yo oli mumwa mwe hii tubaniriza nze Dr. Baagala sisobola kwogera kigambo kirala kyonna okuggyako musuuza jangu my boss my byonna come president byonna lanka zaalimu jangu wano okutta abantu tonattako n'omu anti kati omuntu anatta asooka n'omulambo sambu kati omulambo gusoose gusituuse kati ogenda kumpitirayo emirambo ebiri mpitira omulambo gwa Amooti oguyita Amooti jangu nze bwe mba natta ombalanguzi jangu omusirikale akuyita bannange nze nga siri mwetegefu kufa kati yangwa jukira olina okugenda wala kusange munno siri mwetegefu kufa kati yangwa bitama ntumye bitama ndoosa ekiri muggulu kika yo kika ekiri muggulu kika ki ekiriyo waliyo ekika ki ekiriyo maama tapu njereere kiki ekiriyo omanyi Amooti ebintu obuzibu obwolina akati kale ebyaddala bagambye nti gundi embeera gyali musinungi bamuwadde ekitanda Ismail Chuli olwadde bamuwadde ekitanda olwali amujjanjaba ani amujjanjaba amujjanjaba era muyimbi naye tatumusala mujjukira bamwita Saala birungi yamuliko bakwatagana batya anti oli mulwadde oli mujjanjabi omujjanjabi kati nawe osobola okukuba essimu kuba ogenda fa oba pade yasomerawo obusawo si yamuliko pade musawo yewamujjanjaba Ismail Chuli kyokka nga nasembayo nga mulaba bamutadde ku mpingu nga babayisawo ne Martin Yangume nga bakolaki muggulu ani amanyi kyebaza byoli ku nsi si bwe bifaanagana mu ggulu kati mpaamu ekifaananyi tugezeemu kyobeera ku nsi obeera mu ggulu era toddamu bulijjo ne Kenzo omugamba nti gamba abantu buli muntu atambulemu n'akasente mu nsawo kuba bonna woofuna obuzibu n'ofa sente z'otandika nazo mu ggulu z'obeera nazo mu nsawo z'otandika nazo nga kapito eri abanga kapito exactly kati gwa Amooti yaliko mu ggulu mpaamu ku kifaananyi kubanga bano abantu abasinga bagendagendayo bugenzi naye gwozo yaliyo olunaku lwe yasooka okgenda yali oli kiki ekiriyo mu ggulu tuwa ekifaananyi tabu njereere abantu gye bali balina sente zaabwe bakola sente zaabwe nga bagagga kati mirimu ki egiri egitambula emirimu gitambula omusajja omugenzi gundi bannange yani ono kiveidinda gundi ono eyali sheki ono omulala neyagono yafa yawaliwa poliisi kamana wesonge kaweesa kamana wesonge wajolaga myaka mikadde yete yafa tuli kubafu nebyadda ye bamwokerawo waba abantu bamwokerawo straight away kaweesa erinnya tebakyalituma naddituuma kaweesa yabakyogera afande kaweesa gyali nabanono Kenzo eryo likola era amalayika agenda tukima erinnya lye bamubulamu byogambye temwawera era kyoyogedde ekyokufa eri muggulu waliyo olaba kiboodi kinene bwe kiti kiriko fuse buli ali wano alina fuse ye muggulu fuse ziri kulimpitiri ani akikolako katonda wali okuna kulya eddoboozi malayika zibeera bizi ziri ziti olwo eyamba ki fuse anti buli muntu ali wano alina fuse ye muggulu era okuna kulya eddoboozi liva eri eryakatonda nga ligamba
Gabriel akyakola by the malayika gyali. Gabriel gyali. Siza muggulu wali busy. Nnyo era ogenda kulya Katonda agamba Gabriel. Mulago kulayo fuse 8. Gabriel ajja buzibwako. Nsambya kulayo 4. Jinja road kulayo 4. Abantu balanga bafa. Ogenda kulya agamba Gabriel sebo ensambya fuse 2 zizemu. Kati ekiyamba bazizambe babeera ku oxygen n'amala nadde engulu. Naye mpa ekifaananyi ekiri mu ggulu walaba ki? Ebintu bingi. Amini Wafoono. Era akyali pulezidenti. Amini akyali pulezidenti. Laba nnamu akyali pulezidenti. Amini pasita. Yakola n'ekyaki eriko ekigambo Amini Miracle Center. Akyali adikiteeta weewuunye. N'akusabira n'ogaana musajja wo Olyema ali ku ki? Olyema alinayo baba yawuka. Olyema ali mirala bambi. Bakola n'obote. Balina ka bizinesi kaabwe bagira kale okusalanya. Balina obumu obusalire. Omusala omuddo. Kati amoti kubanga zirebe abantu abafa nga bamaanyi era nga tubawa ekitiibwa kalentire kwini yakafa kwini webungereza kati ali kukiye kwini bamuwa omulimu alina ebbaala mwakola akuba ekimansulo kyenyini ekyamaana ekyamaana kyenyini amoti olwo paapa buli muntu yenna bwe yasabiranga omuntu ng'awona paapa akolaki paapa gyali Jali ne ali wanted bamuyigga buli wamu. Yakolaki. Emotoka zimunabukanaku. Bamba mubbi. Azitereka. Ono musajja ono manje mumanyiko musajja mukkiriza. Ate musajja muisiramu nnyo. Butere. Wadde nga si yatandika eddiini. Tondwalayo. Kaakati Luwembo. Luwemba. Mufuti. Linda kuba kunnyonnyola mufuti wo. Mufuti Luwemba gyali. Mugagga. Anti yafaana Mufuti Luwemba mugagga. Akolaki. Yayitayiza butaka. Ayina bucha ne buli akaliwo katambula. Muwoga atambula. Wabakeda atambula. Yekiya okitambula ku bucha. Kakati emirambo mu ggulu ki? Tombuuza bucha. Enga kibucha yaki. Muganda wange. Wetaaga niweetuukirayo. Bucha ki? Adi. Bucha ki? Kati nkugambe kiwetaaga niweetuukirayo muganda wange. Sokotandike n'ekisokotambula ki? Muwogo. Ekirala. Kamulali. Ekirala. Wabakedo. Ekirala. Bitambulira ku ki? Bannange. Kati Amoti. Muggulu wali so bize. Nnyo. Abantu bafa buli kanaku. Emirambo giyingirawo kitya? Okuwoza kulinga okuwoza. Abantu bawoza muggulu bannange. Kyogamba bw'ofaana Mukama baakumanyi. Okuwoza kulinga okuwoza. Kamberemu ng'omulambo. Jangu owoze. Laba nnono. Jangu bakuziise. Laba ono bya. Kisinziira. Ogenda beeramu ng'omulambo. Naye rememba omulambo. Omwana n'ogubeera. Bugwi. Tegugwa bugwi. Tojja nagwo oti mwajja atambula. Muggulu nga baakusiba nga wajja. Baba bakusiba. Ojja oti. Akaba. Kano kabaamu. Lumba. Kati awo. Banaye muweerera abaana. Kati awo. Ogenda okwebaka. Musuuzi. Ate obadde ogenda kwebaka. Wali muggulu. Tonyega. Muggulu oyimba Katonda tomwebake. Oba omwemudde yimuka. Olina okuddamu okweyemirala ebiri. Otabanya obadde obba. Nze Mukama. Obadde oyenda. Tekisoboka. Kati awo yeezira kuwakana. Katonda wa ddabbu yeezira kuwakana. Musuuzi ogenda kubeera malayika. Era Katonda kyagamba. Tonola nawe bitibwa ng'onaaba malayika. Talina kuwadde akakwata ono mubbi omulerere. Kale beera. Obadde oyenda. Sisobola. Obadde oyenda. Tekisoboka Mukama. Ate nga nabo amateeka 10. Bampayiriza. Tebaagasoma amateeka 10. Olwo malayika ajjamu. Obadde oyenda. Sisobola Mukama wange. Nze senda. Muggulu wali olaba. Anti kati malayika agenda okuwa obujulizi. Mukama alina laputopu. Agenda okulaba. Gabriel. Leeta laputopu yange. Agireete. Tambulamu nga Gabriel. Lindako. Ajenga malayika. Okutambula ngenda tambula naye. Alina kukola bw'ati. Leeta laputopu ya Mukama. Nedda sebo. Leeta laputopu. Lindako. Malayika alina freedom nyingi. Ati bano bannamawule weebali bagenda kuwandika. Lindako. Malayika. Ojja kukola oti. Sooka olindeko. Obateekayo ka vidiyo. Nedda malayika bwe zibeera mu bbanga ziba ziwulira.
malayika bwe zibeera mu bbanga ziba zityo kati zebansindika ku nsi okitegedde ate mba nyina freedom okukola kyenjagala kuba ndi malayika kati londako okubeera malayika oba malayika gogenda obeera sitaani era ate oba ojjanga sitaani nzijjanga malayika kati muliza amateeka ga malayika leka kwe anti kati malayika tebamulagira obadde oyenda mukama wange lwaki ogendera ku bigambo gambye neta laputopu yange ngenda okulaga ologabuliri bwatambula ono mulongoseemu towakana ate tayagala kozina okulupya kati ani ono oyo siye gwe oyo omwana omuyita otabaoli naye mwana wasenga wange mwana wasengawo kakasa obadde oyenda siyenda mukama nze ate amateeka nga nagakwata 10 gambye mwana wasengawo okiki oli mu kujjamu gambye katonda yakulagira yiga folda guest house kati ani oyo agenze mu guest house anti mwana wasenga wange mukazi wange wawaka wa lugezigezi bwe nafuna omugenyi neŋŋamba kamutwale omwana wasenga wange tasula ku kkubo nyiga enta muyingidde guest house si yeggwawo n'omwana anti mutwala weyeebaka olimba bwekiri mweyambudde yali atyamu n'oyambula n'omwambula mulage nti tebasula mu ngoye mwalimu ebbugumu olimba mukama nze senda nkutya obadde oyenda mukama sikisoboka nze nakwata amateeka gambye teekamu laiti kakati kyekyo ettala zizeewo olaba nti mweromansinga yali akaaba nga ngenda musibula agamba atyamu olimba obadde oyenda mukama senda gambye erinyiga action kati ani oyo azina baagala tobabulidde erinnya liggwayo litya baagala liggwayo litya dokita baagala liggwayo litya dokita baagala lyeryange anti limaleeyo olimanyiyo otya gwolimalayo otya wama jangu goba oyogere ekigambo ekyo amanya g'abaganda olumu gakaluwamu gwe kavuma ojja kudda enansa bawulira abantu erinnya lwe bajja kusanga bakuyiteko nze dokita baagala limaleeyo oli musajja muganda kenzo limaleeyo oba oyinalo baagala emanya saundi sawa ya kusaba yogera mu kasipidi